munena kwennyingi natambulanga nga nemererwa nenfuba nnyo nnoonye ku mirembe nze emirembe gyambula nalina ab'emikwano obuzibu obungi ne bandeka obuzibu n'obwavu obungi emikwano gidduka kandete emikuku gyange gy'oli ontikule gyonna ngireetedde kwezibu wamanya ensonga zange ye kandete ebizibu byange funa mulondoyo wanannuŋŋamyanga mu byonna mbirese gy'oli nange wamanya ebyange okunyomebwa n'okusekererwa mwempisa okutuuka ku buwanguzi omwesiga oyo Yesu akuwa kikumi ku nsiri mukulu laba babali baseka n'abanyumanga kati mbasangane mbewunya mbagamba nti gwe nekwata waggulawo tewabaggalawo kandete emikuku gyange gy'oli ontikule gyonna ngireetedde kwezibu wamanya ensonga zange ye kandete ebizibu byange funa mulondoyo wanannuŋŋamyanga mu byonna mbirese gy'oli nange Buterevu tukomye oli ku 98 katonyeza 7 era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika. Tulina omuwanguzi waffe mwami Mugisha Gift gwe tulina ye mukwano obulamu bw'omuntu tebweganika bwe butyo bwe buzenga butambula. Njagala kugamba nti Bishop Ntambi Charles Kikonyogo n'abaweereza ba Heart Reaching Ministries kyali wajjala Namugongo wamu n'abamu ku baweereza b'emutundwe bakuleetedde olukuŋŋaano olw'okusaba okusumululwa era nga bagenda kubeerawo emyezi 3 batandika emyezi egiyise bakyagenda maaso ensaawa zibeera 11 ez'akawungeezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro era bw'obanga oyagala obbasinkana ku 0702665823 oba ku 0782665823 okukojja mukwano okubakubira obasinkane. Temwerabira tuli mu kunoonya Katonda olunaku olwaleero gwe yakiwulidde tubadde tujja tukiranga osobola okubanga naawe tonnaba kukitegeera naye osobola okiyingira mu lunaku olwaleero n'enkya olwokutaano tuli mu kunoonya Katonda kyentegeeza mu kusaba n'okusiiba. Katweyongere mu maaso n'omuwanguzi waffe. Yes mwami Mugisha. Twakomye wali eri nga bakuba emiggo gikuze wamu. Ajinzizaye waffe. Bankwata bakola batya? Jaja ankwata omukono yankwata bulungi omukono nankwata nanzizaayo. Waffe aiwa iwajjaja wenyeni. Kati olwatuuke wabana ennaku 2-3 neziramu n'entoroka n'enkomawo iwajjaja eno. Olwakomawo eno jjuki abyali bitabuse. Tebandinda na kutula kulya ku miganti bangambirawo nga boze bwoba okola otya bwoba ogenda kubana ali mazo byonona bwoba ogenda n'enkyuka kati mu kugenda saako mutatuuka waka nene wajjaja siriyo nesigala wakati awo nga bano abagenda okulunda ente ngoberera abo tugenda ne tusamba akapira bwe buziba nonya kiyungu kya muntu kyeneesooga n'enkola kinene ebaka kumacha nga nazivudde mudda nga timinga ndikati tugenda mu ntenga ngena n'ennuune ente nenga tebalina kibampa emmere ngeyo tubye kasoole biki ne twocha ne tulya kakati ekisane kituuka jajja naddamu n'anoonya n'ankwata nakola atya nanzizaayo yanzizaayo waka n'entuula n'embeerawo obulamu bwa jajja katawonga tuli ku myaka 10 obulamu bwa jajja bwali bigenze bukola batya biserenge bigenda bukoowa jajja agenda akoowa n'alwala jajja bwe yamala okulwala olwo mama nga ajja kulaba koko mama wange naye naku yali emulumalulwe mama wange nze njuke yajjayo omulundo ogwo ate yajjayo n'ekipale kya truck andetedde truck in fact nasanyuka nnyo mulundi gumu ku myaka egyo ku myaka okuva ku myezi 9 okutuuka ku myaka 10 nga nene wajjaja taliyo nga ye yatambula yagenda dda yeyo musimanyi majani anoga majani akola majani kakati jajja wange amara okufa nze in fact kino mukama lunaku ngamba nti nsasira jajja ya wange yafana celebrating
anti obuto jajja wange yafa wange yarwara bwati ningenda wajaje ningenda ngizuruka nimpita abantu wajaje no kubukoja wali abaliyo nembagamba jajja ali bubi tachasula kusituka nibajja nibamukwana nibamutwara mu ddwaliro bagamba afude katulwamu kwana nibamuteka mu kamoto kabamuleta ngabo omanyi nze olwatunula kujaja na celebrating nagamba tugonye ebijanja kati ngendera we wa mama duonye bijanjalo ze chazira mu bwogo ndikafude bano sijja sigalawo ngenda wa ene wa mama nebu nakugamba mukama asasira bannange bwe buto bubera ize na celebrating jaja nga afude kandi jaja we yamara okufa mama wange yajja mukuzika jaja wawe nkolaki we mulabira ndoza bamutusa baga mutukako gatya mama wange kwe kujja kati jaja ine kibanja ekinene kati ekibanja kye yali kyali kyange ayino nga kino kuba ekyange naye bwe yafa walabika yo omuntu amumanyi buli atajja nze kwolwo nalabako gwe bagamba nti oyo taatawo omuntu bamuyita Sande nti simanyi winya busozi olwafa bwati nalabika kati Sande n'agamba nti kino ekibanja kimu jajja kyeyalimu kyali kyatsa nti oyo Sande nga taata wa Sande koja wange Sande azaalibwa ne jajja ono kati ng'agamba nti kino ekibanja kyali kya jajja taata wa Sande naye yakiwaani bakwata juke nali ngenda kusigalawo ndowooza tugenda kusigalawo ne mama tutuulaawo kubanga ekibanja kyali kinene tulina faamu lusuku lw'amatooke lwaliwo nga byo binene amatooke wegali faamu weeri kati naye nga terimu bintu ntinte kiki nga tebiriimu awo lutano lutabuka juke ate jajja wange engeri gyali amaye tewali agenda kungobera teyakola dami nti kino ekibanja kya mutabani wange ono nange yangambanga bugambye kino ekibanja bwenfanga tewabanga akola ki era ennyumba yange tewabanga akola tajimenya naye nga nsinga amanyi wano wange kati olwafa niwalabika yakola atya amanyi jajja awo omusajja nayimirira n'agamba ekibanja kino kya taata wange yakimuwa temukirinako buyinza jjukira mama yazaala nzigu yazaala mu nyumba eyo yenze nzekka mu nyumba enzigu yazaala muzekka yazaala mu mwana mulala yafa kati oli yaze mama tamanyi nnyo olutalo ne lutabuka ne bagala okutema mama n'agamba mwana wange tuve ku ttaka oyo Sande n'akwata ettaka n'alitunda mara olitunda n'ayingira Nyabusozi n'atambula n'olwaleero siddanga mumulabako okuva olwaleero ku myaka 10 siddanga mumulabako oyo kusimanyi oyo taata wange omuto siddanga mulabitunda nakola atya ye n'atambula in fact ku byonna bye batunda bampaako amabaati ennyumba yalina amabaati nagamba genda kuwaka amabaati ku kibanja kyone ebbanga linalabira jajja bampaako amabaati ku nnyumba ne bampaako amabaati ye n'atunda byonna ekibanja nakola atya natambula n'agenda kataawo mama wange nankwata nandeeta ne wakubukoja wali enyama wali ebyesava byonna osanyukira muri munda basi muri munda nze byone ebyo bibaawo simanyi byettaka nga simanyi amakulu gattaka kyeki nga sagala kumanya ndeeta wano ewani ewa jajja mukazi azaala mama kakati awo ntandika okubeerawo ku myaka 10 mwaka ogusooka nabeerawo nentuula nga ndundawo ente z'aba anko embuzi z'aba anko ku myaka 12 ngawo batanga mwana mutwali ku ssomero ati ku myaka 12 awo mama wankwata akola atya oyingire essomero baby class ndeka nawe baby class kubanga olwayingira ku ssomero ne banyingiza mu P1 bakubanga bakanyingiza mu P1 bwe bati ne bangamba ng'abaana bali mbona basinga obukulu tutuula ku biwempi tetutula ku ntebe nga zina sijjawo ne kumugamba tugende mu P2 ne bankwala ne bateeka mu P2 nintandikira mu P2 kati omwaka gwasooka mu P2 omwaka gwasooka nensoma mu kusoma nasinga abaana 3 koro unasinga abaana 3 ticha yalinga abansunga nagamba biine bampitanga biine kimira banange biine kimiro basinze konze mbasinze ntya obasinzo ina amagezi manje olwampa report olwajimpa gisulise bwati ninga nsinza abantu bameka basatu olwagikwata ngene gitunulwa ku erinnya lyange ndimanyi ningamba emyaka nsinze bameka bona basinze nenziruka njitwalira mama nimugamba mama nsinze abantu ne mama nagimuwa gisulise mama yenti yasoma naye nagitunula ko nagamba ornakoro in fact ornakoro serwera biranga ndero kurogera kune mukanisa ne baseka nega jumuwa sulise mama nagamba mama mwana wage singa ndamanya ne kukeza mu somero obasinze wandi bate wa makasi nnyo nalabanga nze nakumbe na jumuwa ngisulise nange
baba ogisirika kinenge gye kyekolamu andi kati fe report zaffe zalingako olukalala bulwono lw'ekiraasi kuva kwasoose mpaka kwasembayo amanya gonna weegali osegera gundi yasinze waddako gundi manya gonna weegali ono namba 3 gonna weegali kati nze njusulika bwenti ndabira dasafa ku namba ne namba ki kwegamba bogisulika eyandibadde asemba odda waggulu ze safa yo kukebera safa yo kukebera bandi wakumeka nze kasita nalaba nti nze asoose wokubiri ndi wakusatu nemanya nti nze nkoze etya mbasize kwe kudduka kubanga walinga nga nine fujo okuba taamu egenda njagala nnyo okukuba taamu egenda eyo akoro sakuba taamu egenda na yitawe msinde twalira mama report lwaji mwana jumwana yenje sulise naye najitunula kote yatunula naye stani yona bandanga sifazinga ku family stani ga yazinga ku family nina mchala yansesa omwana ange yafunye mwenda subject zona omwana ange yafunye mwenda naye bamenga tamanyi ngatamati no mwenda ebera feria kati kyali ku mama njumu wajisulise mama nasanyuka mama yali anjagala nnyo in fact ze nkuzo okutuuka wano simanyi mboko ya mama yali anjagala nnyo agamba omwana wange singa namanya nandibadde kukiza ku ssomero kakati waliwo ne ibaba muyita mwesije jamama essanyu limuyita amuyise mwesije jangu mwesije yasoma mwesije jangu omwana wange asize bannange ku school fees omwaka guno tekoleze etya temusaze amuwa report mwesije akwata report agitereza yasobola tunulira mama nange nantunulira nala ndozalabo banegeza gamba bannange bichibye musanyukira kuze mbasize mwesije bulijono mugamba kwanga nze nakula ngamanyi ndi feria era kwanga nakula nga bangamba oyo omwana ye amagenda ge mafori feria mwana tayina mulamwa omwana tayina makuru era nga kimanyi bulungi nze sina makuru ayo koromba sinze nina amakuru ngamba bulijo mugamba sina magezi nange sina magezi nemba sinze najikwata najitereza nagamba mama omwana wuno wachenda abana bali wachenda twali abana 10 tusimanyi wachenda mu musanvu uno omwana asinze abana basatu gogamba nti asinze nenji mukwakula ko report mu bwangu mujimujjako ngamba gwe tomanyi kusoma nawe tunula bulungi nesiramu nenjisulika bulungi nangamba bera mama geze emyaka jomaze kusome tomanyi bwe bakwata report ogitereza bulungi number 1 asosi awetegere nange twafadda gambe no number 1 number 2 number 3 msamwana bamwitanga Karugaba yatusinga negamba ono Karugaba yabasize sigwe ngamba soko lindeko mama naye najikwata nasirika baba naliyomba buto mwana okisede zango zono sede zango zono nyisingo nyisede za fije tuzijja wala ize kati kubukoja twakulira nga tuli bulungi naye jukira nze nali sibera mu bakoja nali mbera ku nyumba ya jaja ono nyumba ya jaja kati mama nga yajisigalamu kati nga ffe tuli bubi naye bano bakoja bali bulungi naye ffe nga nyumba ya mama mukubukoja tuli bubi kubanga bano bagabana ettaka lyabwe kati bana abana ne baba abana abawala ne babasalya kwa kataka katini nnyo mama ne bamuwe enyumba y'abajaja abali bamuzaala ajiberemu tugenda musumba tukule tweyongereyo kubanga sibyangu nakulwalero kati ne tubeera mu nyumba eyo mama tamu nakitegera kolo wayongera mu kirasi endala oba wasemba buse teba nasemba kati njukira yali tamu ya kulinya salinya nesigalamu mama nga yombye nnyo sente zange twalimanga mama nga alima okujja okuwa school fees kubanga twalimanga nga batuwa 12 kuva sawa mukaaga okuva sawa 3 okutuuka sawa mukaaga kuva sawa emu okutuuka nga sawa 7 nofune 13 kakati nga nanyombe sente zange mwana singoma nyinyi gezija sente twazimira ne tuterera naye mama tayina busungu bungi ne tuddananga mboddayo neyiddamu kolechi damu sembe nenzira mu mupitu myaka 2 kati mupitu we naddamu anesoma golwe nasoma twali ku abana bali 7 nimba nga nsobodde okuba ow'enkaaga era nendemererwa okukola ki okulinnya alwe nalemererwa okulinnya okugenda mu P3 mama nangamba kabe kasinje sikuza ina sizayo 10 kyange nachi nechimu
sikola kisikizayo nangamba tuura awo tugere tulime ndaba n'abaana bagundi nga kujuliza abaana bagundi tebasoma tebalina nte zaabwe omwana wa kitendere taliwo talina nte zaabwe mutama mwana wa gundi takoze talima tafunye naye sente nawe korotya beera wano olime naye ate nga ndi munafu nnyo nga siri muntu wa kulima naye mbeerawo ewaka mwezi ogwasooka ogwokubiri mwana wange Musumba Mugisha tukule kubanga akadde tekali kusaidi yaffe amina olwo obulamu mutandise bulamu bwa kulima kati ntandise obulamu bw'okulima kana ye kulima sakumalako bbanga lingi yali myezi gya Christmas kati waliwo brother wange aveno ajja mukyalo okulya Christmas kati oyo brother wa side jajja wa mama ne jajja w'oyo brother bagatta kati ngaba brother wange kati ajja yali akola mu saluni Makerere mu 10 kati yajja mu kyalo asanga sisoma ndi ku kyalo nze nafana yasifana na muntu ndi mu bigere pale yuliso okuvano neri ebisati byona nga ne wagama toyo mutabani wo tuwegomba gama tono mwana wange kati brazo yangamba nti ngenda kutwala Kampala mubuuza kuntwala Kampala mbuzo osoma kwenze nedde byokusoma byagana nangamba osobola okuyiga enviiri ne mugamba enviiri nsobolera ddala musajja eyo mwami brother wange ngamba asobolera ddala jizaali 27 twali tugenzeyo wa jajja wange oyo jajjo yazara brother yandeeta koza nti kubanga twali nali manyo koza ente yanigeze okuzoza ente kwe kungamba nkutwala Kampala zaali ennaku z'omwezi 27 yali December Christmas tuva mu Christmas kati yali agenda kuddayo nga 28 angambya 27 nkutwala Kampala ne mubuuzo kyoyogedde osobola kiddamu nangamba nkutwala Kampala oyige enviiri ngamba ogamba Kampala nga family ya ffe janvame ya mama okubadde nabo bali bulungi nga teri muntu yali asazeeko kujja Kampala n'okusala okugenda Mbarara mutawune y'amaanyi lya teri wankubadira nga bo bali bulungi lunjuko kale ngo mu byo omwenu si ennyo naye omugati go bagugula kakati ga omwana ngamba twala Kampala baba alinga ngo mu byo omweru ya mwana gabo bera ngo oli mweru obera oli mweru munango ngo oli mweru ozabala babubibo tebasobola kubulaba na munange bagamba nakubadde munange naye lwakuba mweru akakala kako mweru mulungi kati kisikiza ntoli yaddeko toli bubi tate toli bulungi oli yawo gwa wakati awo kati bakojja bwe bati we baali kati brother ngamba twala Kampala naye angamba emitwalo egyo ebiri transport engaba emitwalo ebyo jogera ku mama ne mu waffe ukakaba kakadde jiba mitwalo 5 ngamba eche Kampala kinyigidde mu bwongo nga sisobola kutuula bwe yamala okungamba bwati lwa lunaku lwa Sunday ne mama wange yali atera okusaba nga agenda wa Church of Uganda nga yagenda kusaba neze byokusaba nga sibimanyira ngenda okukola nga sigenda mu kanisa saagala kumanya wange nakula ne jajja myaka gina kola inga naye tegenda mu kanisa lunasembo genda mu kanisa nga bakambatiza yandola mbaka tuli kini bambatiza kakatono saidi ya mama bakristaayo kati jajja tiyasaba kati nange nga sisaba era sibyagala sibimanyi kati angamba nti kutwala Kampala kolwanga bagendo nonye sente nchankola ntya kutwala mama tuke waka yageze ku church saina nango ezogenda ku church natambulirawo nenyingira kuninyimirira ku church mama yaliba no bebayita abakebezi waliwo abakebezi abo simanyi abachikirire byaro mu church ezo Church of Uganda balinga ba asha bafe betwina kati yali asha ngakwata sente ze cyaro chafe yazikwata nayimirira ku muryango kwa sayingira mu kanisa nali nziru galati na nyibyo kuda sibifa ko bazirwa basoga yalinga uniform yalinga embira yange yokudugara eve mpale yange ino kubange yatiso kuva wansi paka waguru iranga batiro kompita mpale mbaya nga biva wansi eno paka waguru kati nyingirawo sayingira mu kanisa na mulabireri bo bayinga bayimiridde nga bambadde ka uniform ka pink neyo ngamba njagala oyo mama wange gwesongako tata ningamba njagala oyo omubulizi nga ali mu kubulira buje bakugamba wali wakwagala mama kwe kunzize mabika mama itankuba era kunkuze magana ngani cyana gwacho swazanga buti tuli mu kanisa zebiye kanisa sibitegera oba oli mu kanisa gweze kukima nimugamba soko oli ndokuyumba mama wulire gaze amarungi na yita buseya yanyize ngamba mama soko oli ndokuyumba kindese manyi kindese nalize kanisa ko ye church kulese baba abera ngambye antwala Kampala naye ngambye mpe transport emitwale ebiri ncha tugenda
mama nakwata ku nagamba wowe omwana arota atunula kubanga naine bigambo mama natera ngo mulimba nga mulimba limba nnyo nasegara kama naichana olugwiride ddala eddalu lye bakulanga tinazala mulalu ne mugamba nedda infa wa iwangaro jaja waffe bamutangaro nva wangaro nva koza ndesanzeyo Abel tomanyi mutabani we ngamba Abel mumanyi nezi Abel semanyo babira Kampala kwe kugamba mugamba mama ngenda Kampala ngamba usoka wetereze dayo wetereze ngamba mama va mu ebyo tusoke tugende tompe sente zengende na ngamba yagala kwata kuseka sente zange matatu ranga nali nyingide mu muzogo kuba ku matatu awo ngaze sichanga matatu ne bachanga ngamba yagala kukwata sente zango zonono yagala kono na sente za yogera teziriwo walinganga okuba wa sente sente yo kasale ne face bakasale ne face kasale oba kabaka no baba kaita kanamba tuita kanamba mpa mukaga mpa musavu ngampanga matatu ezo nenzipanga ngayite emirundi 10 ngatona lyamu kati ngugumize gwanyingira kati yaro zange ndazitwara mu matatu sente koze ndedda kubino mama siri kucha matatu siri kuchachi ndiru kuche Kampala naye mama Kampala ulira mpulire emyaka jariko naye ebintu bya myaka kitata ebyo ebintu doza ndoza biri katondo wegulu when agenda okujira Kampala tofayo 218 wenajira ne Kampala 28 ngati wali yali azekeno teri 28 nebisasi byawala nenga teri 28 kwanga Kampala jingira 28 eyo gwo mwaka nchagujukira mutu kwanga gwali byafayo mnyumba yewaka gwali byafayo nyo mbulira transport mu mujjawa kakati mama mugamba ngatana ngamba sente teziriwo soka kunka kasori mulalu era soko bikorotya obiveko konze Abel achari yo tugende tumubuze mama na sawa zali zituseze gunde te yadina nakubara sente za simanyeze ebyaro ye kanisa yajja muka uniform ne tutambula tuvayo ku church tuyingira ya jaja koye mama wama Abel ogambye oti omwana ono koye Abel ngabye Kampala mamanyi Kampala sichamanyi omwana mugambye kwanga yangambye tasoma ngenda mutwara Kampala jagala muyigiriza nviri mama natula wansi agamba mama singa bana bona balinga gwe achogera atya mu lulimi lwawe amanyi olulimi nalwo lwagenda katologana lwayingira kojera bana bona byelinkiwe amazima amakagitu gakabire garumarungi ko lwaki bamugambye bantwara Kampala ebanga lya nali maze teri muntu yali avudde yo nagamba ngenda kukwata ku mukono wachikwa chali chikwa chikachi ninga abana baba wengo yera babagambe nezo teri muntu yali avudde yo nangamba ati kugabide empale mu kyaro ngachali mu kyaro mpale mbaya ezo empale ngateri kakati baba mugamba mama naye nonye mtware ebiri ngenda ncha olutalo luva nasoka yali atude wasinga achali mu kusinza naterera nagamba Abel ugenda ddi tunazijjawa yasokera ku jaja wange bamuyitangaro jaja zituole jaja nagamba sirina musente mama yavaawo wenyine yasituka natambula ekyalo yagala ku bamuwole emitwalo yatambula ekyalo kyono olunaku lwona mama yakirwanako nnyo yalabanga Katonda amuguliddewo yawuliranga Katonda era nakubanga n'abantu abawuliranga ngenda Kampala ku kyalo nga bampita ogenda bangambye okutwa Kampala ogenda kufiirayo gwe tuli kufiira Kampala olaba aba Kampala nga efu mkyalo tumanya abagende Kampala kufa omukazi yeetunda bawala bageze kwetunda abaami bageze kubba kino ekindi kyawe nekibadde kikubya wano matatende kigenze kufiira Kampala nga buli omba naye mama agamba wakiriva ono ku kyalo nga naye nyina nkoyewo vaawo gende nentuuka nanonya sente olunaku lwa 28 nerutuuka nezigana atambudde ekyala kimazeeko ziganye Abel agenda teyasibamu yatulekere namba y'essimu bwe munaaba muzifunye emitwalo egyo ebiri mumukwate mumutwale kabwe mulinyise basi mumpe yo conductor mukubire essimu nja kumupikinga mu park ebyo bya park sibimanyi ntuuka kati mama atandika okunonya sente pera avuddeyo olunaku olusooka olw'okubi wiiki kugwa wali nga sente ziganye kuwafuna waawo omwami yajja namuwa omulimu kubanga twali balimbi nga ye alima namuwa omulimu nga gwa mutwalo gumu yamuwa in fact yalinga half acre nga yakuba kisambu kuba naye mama yali yakuba kisambu naye nga mulwadde naye nga kuba ali kuddagala naye nga akuba ekisamba n'alima
kakati we yalima ewaffe eyo wali balimi b'amatooke kakati ffe tetwalina matooke kati no wajjanga y'abaganda eyo ku kyewaffe wajjanga y'abaganda batema amatooke bagaletawa ene Kampala kakati nga bano abatema amatooke abaganda bajja bafuna omusajja wo ku kyalo ne bamuwaseere n'agenda nga banonyeza amatooke kakati amatooke ago nga gwe weekwatako yatema amatooke n'ogenda we walitema olusomba ng'olitwala ku luguudo kubanga olusuku luyinza okwanga luva nga lugenda eri nga luli wala ng'olina okugyayo ettooke eryo olitwala emmotoka weetuuka kati maama n'ayingira ekisambu nze neefuna n'agamba okimanyi ky'oba okola kubanga ye okukola lisaagala n'agamba kugenda okusanga bamuyita Naniya eryatema amatooke mwekwateko n'agenda n'amwegayirira kubanga alina abantu byatambula naye n'amwegayirira n'atwala ettooke erimu lyalinga lya Rw'ataano nusu ataano kulisomba olijja eri mwaka gw'2008 guno bannange kyalo ekyo bakiyita batya bulingo bayitayo bulingo kakati ekika kyonna nga tekisobola mitwalo mazima ga Katonda naye olowooza abantu famire zaagaliza nze mulimu ndamuze nategeera tugende wali tofaayo tukalekaako wamma tugende ku buli kutandisa ditema amatooke ng'atema n'ensomba kati ng'olina okusoma amatooke 50-55 amatooke 10 ng'oli mu mutwalo awo netutandika okusoma n'ensomba amatooke netukunganya sente maama n'amaliriza ne bamuwa omutwalo ensigala nga nzaabula kubanga nali muto nga bwe masomye nnyo amatooke olunaku nyinza okusoma amatooke 30 ng'amaze kati 1,500 1,300 funayo 1,500 n'okola otya n'ogenda n'ovaayo kati nga nze natandika okuyiya n'enyiya naleeta omutwalo nemba nga nyina nange 15 netuzigattako neguwera gumu ekitundu nengamba tumaze netugenda kati twagenda naddamu okusomba ebitooke maama n'akwata ku 5 n'agula amafuta n'enyaanya n'agula amafuta sukaali sene nazitoolako neziramu netupatikana mpaka emitwalo egyo ogwo doza zaali weeks nga 3 nga tukyanonye emitwalo 2 netutuuka ekiseera netugifuna twamala ogifuna bwe saalinda mugamba manyi tugende twagende wajaja yalina essimu tugitama netugenda tukumira abintu mugamba sente ezifunye era enkya nkola ntya nzija ekiro sebakako ekiro kiramba kinamala nga tufunye sente nga ngenda nkya otolo tusatufuna saafuna tulo wetegese oyambadde akagoyi ate kagoyi kaliwa alina nigina zange zaali za yero nyitaata nigi nezo zaali za yero nga nalizambadde ebbanga ddene nga zikubyemu ekinnya wakati nakute nigina yange ya yero yali eyaka era yero zo twazangana nnyo kubanga wagikuuta nga nogiteeka muno oba musajja smart nyina nigira yange ya yero nekwata empale zange nenziko nizena yero zanine lisoza bingoyenze zenjoze nga bwe mbyambala ebidugala mbisuula o mama nayozo olusi obabirese ambizamu nga byabadde nenyoyoleza bulungi nenkwata ngenda Kampala netegeka zange kiro ekyo nga nali ngenda kumacha netegeka kavera kange bisere byo kyaninga kivera kino mukono kirikwa musambi wo mupira kya yero nenchikwata ne bakiteka mengo nezi parking engoye zange zalinga 3 nekwata nigina yange nezi parking abulungi wamma neteka mengo kumacha zali wera 11 mama nga muzukusa tugenda basi ja tulika tugenda nakwata awo nafuna wa boda netufuna wa boda mpaka ku basi tuka ku basi namba nefuna kondakita kwanga wa boda mbanga mukwase kondakita yankwasa kondakita ne muwi namba yesimu kapapula kati awo obulamu bukoze butya buchuka oyingira basi nyingidde basi ndabye ku koransi gwe sirabangako omutuse ndabye ko ku bizimbe ebyakalina babinyumya simanye enyumba zewes ayaya olinya basi mu nyumba tezitandika okudduka nga emotoka edduka eka ninya basi we twanya tuyingidde mbalala ebizimbe byona byewesigamba abantu ababeera eno babeerayo batya kalina niyegomba ogamba ave mu basi oba ninyeko kalina nava Yoluriye orugudo rwona rusementinge nibagamba kwanga batunyimizanga ngo orugudo ride Kampala batunyimizanga ngo orugudo ride Kampala rusementinge ngatuwakana n'omukono netuteekawo enyumba tulemye okusementinge nimebisenge bina orugudo rusementinge rutya ngecyo tufiirawo njituseeko ndabiddala obulamu bwakyuka bwe buti ndabiraddala nga kakati ne bwefiira wano kiwedde
bananga ne tutambula ne tuvuga batuvuga batulese tuyingidde Mbalala tuyingidde Masaka odduka nze natambula sebakako nino okulaba ennyumba giyitako nedde mabega nogisa amaaso mugenda okulaba n'olabe zino basi nezeyisa biro bino emmotoka ebinene birukurana ebyo nga nyizo kitunulira paka lwekiyitawo ne paka erigamba watula wa maaso mabega bega natula mabega bantu za mabega kwanga nze nakera mu basi netulira ddala mabega kati kudirisa kwenyini kwinatula kwenda biro obulungi banange nga ndabe emmotoka bine byananga bisatu ambayi izo mmotoka zakola kikaaki naye banyumya ndero kunyumya obulabo bwange eyo muchachi nibambuza ine emyaka emeka gwanyumye ebyo mwana omwaro muyambuza ebintu byonyumya ne tata wange ine emyaka 5 naye byanyumya uine emyaka emeka lwaki otulimba ebagamba bwebwo obulamu ono waliwo ngambye nti n'abalala bakyayina endowooza eyabo omukyalo oluguudo lusementinge oluguudo lusementinge olukubye kolansi netuvuga ne batuyingiza Kampala wamma bwe nalinya Kampala nempuliranga in fact nasooka kuyingira mu paaka nga sinaba kuyingira mu paaka wetu wayitanga nga motoka zinenfu mwami Mugisha katukome 28 oyingidde Kampala oyise ku luguudo lusementinge kale katukome mu dakiika ntono mukwano tovaawo tukomewo n'obujulizi bwaffe tinyusi kyaffe ekyobujulizi kyekiddako tokita Owuliriza 98 katonnyeza musanvu emmere y'omwoyo gwo.